okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Mukwano gwange wasuze otya eyo? Twebaza Mukama olw'ensi eno gye yatuwadde. Kisa kya Mukama nakwagala kwe okubanga okyasobola okuba nga ossa omukka ogw'obulamu. Si bulungi bw'olina, si bikola byonna by'okoze eby'engeri yonna. Nyiri wa kisa kye kyava asazeewo akukuume ate era akuwa omukisa ojje mu maaso ge ogabane ku bubaka obulungi bw'ateeseteese nate enkya ya leero. Nzikiriza nti olw'ekisa kye akukuumye era nzikiriza nti olw'ekisa kye asazeewo obeeko omukisa gw'otwala okuwuliza ebigambo bino. Tuli mu pulogulaamu yaffe ensulo ey'enkya wano ku 3ABN TV awamu ne Avento Productions ku YouTube. Weewaawo omuweereza wa Mukama Muyinza Edison Kizza, nze Mukama gwawadde omukisa ate ogabana naawe ebigambo ebirungi bwe biti. Weewaawo nga tunaba kugenda mu kyakuyiga kyaffe ekyaleero, tulina sooka tuddemu tulize oluyimba lwaffe olutendereza Mukama, ate bwe tumala okuliza oluyimba olwo tweyongereyo mu maaso n'ekyokuyiga kyaffe ekyenkya eyaleero. Nkulisayo mukwano mu kaseera kaffe ako k'okutendereza. Neebaza Mukama kubanga ayogedde naffe okuyita mu bubaka obw'oluyimba olwo, obubaka obunyuvu ddala. Omutwe gwaffe ogw'ekyokuyiga kya leero gugamba okukomererwa ku musaalaba. Katuwombeeke tusabe n'oluvannyuma tweyongereyo n'ekyokuyiga kyaffe. Mukama Katonda waffe nkwebaza omukisa gw'otuwadde, ate era nkwebaza kubanga ffenna okkiriza tujje mu maaso go tuyige ekigambo kyo. Enkya ennungi gy'otuwadde eno n'omukisa gw'otuwadde okuyiga ekigambo kyo, tukusaba otuyambe tubiganyulwemu nnyo, ate era Mukama tweyongere okusembera gy'oli obulamu bwaffe obwa bulijjo. Okusaba kwaffe n'okwebaza mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo, amiina. Weewaawo olunyiriri lwaffe olw'okujjukira luva mu kitabo ekya Lukka essula eya 23 olunyiriri olwa 33. Awo we baatuuka mu kifo ekiyitibwa Kiwanga ne bamukomererera awo, nabali abaakola obubi, omu ku mukono ogwa ddyo n'omulala ku mukono ogwa kkono. Ebigambo ebyo eyabadde naffe olunaku olw'ejjo ojjukira we twakomye. Twali tuwogera ku musajja ono ayitibwa Simooni Omukuleene eyeetikirako Yesu omusaalaba n'atuuka ku kifo ekiyitibwa Gologoosa, we yali agenda ate okuba ng'akomererwa. Mu mwaka ogwa 1968 baazuula ebisigalira eby'omulenzi ow'emyaka 25 egy'obukulu eyali akomererwa eyo mu makkati ag'ekyasa ekyasooka gye baaziika abafu e Yerusaalemi. Obwo bumu ku bujulizi obukadde obusinga okukakasa okukomererwa kwa Yesu ku musaalaba. Ekifo ky'Ekiwanga katunnumba katono ak'olwazi akasangibwa mu bukiikakkono obwa Yerusaalemi ng'obalamiriza odda ebugwanjuba emikono nga 100 okuva ku bbugwe w'ekibuga, okuliraana omulyango ogwa Efulayimu. Awo nno we baakomerera Yesu ku musaalaba wamu n'abazzi b'emisango 2. Okukomererwa ku musaalaba y'engeri y'okutta eyali esingayo obukambwe era eswaza eyakolebwanga Abaruumi bano. Abayudaaya baagimanya era mu buzibe bw'amaaso ne mu busungu obw'ekiruyi ne mu bukyayi ne basaba Piraato akomerere Kristo mu ngeri y'emu. Omusaalaba gwa Kristo n'okubonaabona kwe byalaga
okusooka byonna okutuukirira okw'obunabbi bungi mu ndagaano enkadde, kubanga Bayibuli egamba kubanga yafuuka obulamu bwe okutuusa ku kufa, n'abalira wamu n'abasobya, naye yeetika ekibi ky'abangi era yawolereza abasobya. Mu kitabo kya Isaaya essula 53 olunyiriri lwa 12 awamu ne Luka 23:33-34. Yes, tulabye ebyafaayo ebikakasa okuttibwa kwa Yesu Kristo, ne tulaba n'engeri okuttibwa kwe gye kumanyiddwamu mu byafaayo. Tulabye engeri eno ey'okuttibwa gye yali ekolebwamu. Obukakafu obujulizi bumala obulaga nti Yesu Kristo kituufu yakomererwa. Batugambye abasajja bano Abayudaaya baali bamanyidde ddala ng'engeri eno ey'okukomera ku musaalaba y'emu ku ngeri ey'obukambwe, y'emu ku ngeri ey'obutemu, y'emu ku ngeri erumya ekyasinze okukozesebwa abasajja bano Abaruumi. Era mu busiru, mu buzibe bw'amaaso, mu butalowooza, mu bukambwe, mu busungu, mu bukyayi, abasajja bano abawandiisi, Abafalisaayo, abannabyabufuzi, bannaddiini, bakabona baawayo Yesu Kristo akomererwe mu ngeri efaananako bw'etyo, attibwe mu ngeri efaananako bw'etyo ey'obusungu, engeri ey'ekiruyi, engeri etalinaamu wadde ekisa. Batugambye nti bino tebyabeerawo bubeezi, naye byali byalagulwa dda, byali byayogerwako dda mu bitabo ebitukuvu. Kristo ng'abonaabona, Kristo ng'attibwa, Kristo ng'ayisibwa mu ngeri efaananako bw'etyo, ng'aweebwayo abasajja bano Abafalisaayo, abawandiisi, bannaddiini, bakabona abafaananako mu ngeri efaananako bw'etyo, byonna byali byalagulwa nti biribaawo era birikolebwa. Kubanga mu ndagaano enkadde batugambye nti yali yalagulibwa nti agenda kuweebwayo mu mikono gy'abannaddiini bano, mu mikono gy'abannabyabufuzi bano, mu mikono gya Piraato, akomererwe wamu n'abazzi b'emisango, wamu n'abasobya, wamu n'abamenyi b'amateeka, omwana wa Katonda ataliko wadde ekibi, omwana wa Katonda atalina musango, omwana wa Katonda atalina buzibu bwonna, atalina kyalangibwa, akomererwe wamu n'abasobya. Weewaawo tweyongera okulaba mu ngeri y'emu mu kitabo ekya Zabbuli, tulaba bampumudde engalo zange n'ebigere byange, baagabana ebyambalo byange, ne bakuba akalulu ku lugoye lwange. Ebyo byonna tubisanga mu Bayibuli, mu bitabo nga Zabbuli essula ya 22 osoma 16 mpaka ku 18, ate bw'osoma ne Matayo 27 olunyiriri lwa 35. Tuzze tulaba essula eno okuva twatandika ekyokuyiga kyaffe kino. Essula ya 27 eya Matayo, eya 26, tulabye essula ya essula eya Luka eya 22 n'eya 23 n'endala zonna ze twali tusoma. Tweyongera okulaba ebigambo bino, era bampa omusasa okuba emmere yange, bampa omususa okuba emmere yange, era bwe nalumibwa ennyonta ne banywesa omwenge omukaatuufu. Zabbuli 69:21. Ate era ne biddibwamu Matayo essula ya 27:34-48. Omusaalaba gwa Kristo bwali bujulizi obumala, bwali bujulizi obulamu, bwali bujulizi obulaga Katonda asonyiwa. Nga ebyalagulibwa byonna bye bituukirira mu Bayibuli. Ebyalagulibwa mu Isaaya tubirabye nga bituukirira mu kitabo ekya Luka, ebyalagulibwa mu Zabbuli bituukirira mu kitabo ekya Matayo.
okufa kwa Yesu Kristo ku musalaba batugambye nti kutulaga Katonda ow'ekisa, bujuliza obulamu obulaga Katonda ow'ekisa asonyiwa. Agambye nti yakubibwa, yajeezebwa, yajoogebwa, yafujirwa amalusu, teyanukula kigambo, teyalwana, teyakola kintu kyonna, naye byonna byonna yaweesa Katonda ekitiibwa. Olunaku lwaleero Sabbiiti eno njagala olowooze ku bigambo bino nga tutambula olwaleero nga tugenda okusinza, nga tumaze olunaku lwonna nga tugenda omala olunaku lwaffe lwonna mu kusinza Mukama, njagala ofumitize ku mukwano gwa Katonda gw'alina gy'oli. Otunuulire okufa kwa Kristo okw'obulumi, otunuulire obulumi bwe yayitamu okukaaba, naye n'asigala ng'akyalina feesi ey'ekisa, n'asigala ng'okwagala kwe tekukendedde yadde okutolebwako akantu bwe kati. Agambye nti abalaba engeri gye bamuyisaamu tekyakyusa kusaasira kwe, wabula yasigala ng'akyalina okusaasira n'okwagala gye bali. Yesu Kristo alina okwagala kungi, atwagala nnyo mu ngeri gye tutayinza na kuba nga tulowoozaako. Obujulizi bwokka bwe tulaba ng'afa ku musaalaba tulaga how much he loves us. Nga tetunnamwagala yasooka okutwagala. Omuyimbi kyava agamba nti nsanyukira ekigambo kino nti Yesu anjagala. Niye ekisinga mu byonna ekisinga okunsanyusa kwe kubanga ye yasooka okunjagala. Yesu Kristo sifa abasooka okumwagala, sifa abamunoonya, yatunoonya nga tuli mu bibi byaffe n'atufiirira, aye nga asigadde atwagala, nga tumugaana n'asigala ng'atwagala, akyatwagala. Ne tumuŋŋoola, ne tumuyisaamu amaaso, ne tumuswaza, n'asigala ng'akyatwagala. Muganda wange ne mwannyinaze, Yesu akuyita, akukoowoola. Tunula ku musaalaba gw'e Kaluvali, tunula ku musaalaba e Gologoosa, Yesu Kristo ng'akomererwa ku lulwo ne ku lwange. Teyakomererwa ku lwa muntu yenna mulala, naye yakomererwa ku lwange, yakomerera ku lulwo. Nti Katonda atenderezesa okwagala kwe, nti twali nga tukyali mu bibi byaffe, n'atuma omwana we Yesu Kristo n'atufiirira. Weewaawo Yesu teyasabira bikolimo wadde okwesasuza eri abaserikale, bakabona n'Abafalisaayo abaali bamutta. Ekisa kye n'okwagala kwe byasigalawo. Wadde nga baali bamutta, wadde nga baali bamukuba, wadde nga baali bamujeeza, teyabasabira bikolimo, teyabeesasuza mu ngeri efaananako, mu ngeri yonna, naye yasigala abaagala. Omusaalaba gwe ogw'e Gologoosa era gwateekawo olutalo wakati wa Kristo ne Setaani omulundi ogwasembayo. Yali emu ku ngeri eraga okutabuka kwa Setaani ng'atabukira omwana wa Katonda, era eyali entikko y'obujeemu bwe n'okuwakanya omutonzi. Olutalo olunene olulwaniddwa ebbanga lyonna. Mu kaseera ako agambye Kristo, omusaalaba gwe ogw'e Gologoosa gwateekawo olutalo wakati wa Kristo ne Setaani omulundi ogusembayo. Omulundi ogusembayo Kristo tagenda kuddamu kulwanagana na Setaani, yamuwangula. Wandibadde ogamba nti weewaawo, kubanga tulina eddembe. Amulwanyisa mu ggulu n'amuwangula n'amugoba n'atasigaza kifo mu ggulu. N'ajja ne ku nsi we yamusindika
n'addamu n'amuwangulirawo n'asigala ng'amuwangudde omulundi ogusembayo, tagenda kuddamu kulwana na Sitaani. Ye engeri yokka gye tulabiramu engeri Sitaani gy'ayinza okutabukamu nga tabukira omwana wa Katonda. Kyokka omwana wa Katonda taliiko nsobi. Agambye nti engeri eno yeye ntiko y'obujeemu n'okuwakanya omutonzi. Sitaani ng'akola bino byonna, ate mu kiseera kye kimu omusalaba gukakasa okuzikirira kwa Setaani era n'okuwangulirwa ddala. Amiina. Omusalaba gwa Kristo gwokka gukakasiza ddala nti Setaani agenda kuzikirira obutaddamu kubeerawo emirembe n'emirembe. Setaani awangulirwa ddala, takyaddamu kutuwangula. Kasita tuba mu Kristo, Setaani tatulinaako maanyi. Kasita tuba mu Kristo, Setaani tuba tumuwangudde kubanga ali mu ffe w'amaanyi okusinga ye. Yamuwangula mu ggulu, n'amuwangula ku nsi, kati alindiridde ekintu kimu kuzikirira, kusaanyizibwawo mu muliro guli, okusaanyizibwawo emirembe n'emirembe obutaddamu wadde okulabika. Weewaawo Setaani yawangulirwa ddala. Webanga obadde okyalowooza nti Setaani akyasobola okulanganagana ne Katonda n'awangula, Setaani yawangulirwa ddala. Jjukira omutwe gwaffe gugamba okukomererwa kwa Kristo. Okukomererwa kwa Kristo. Kristo okukomererwa ku musaalaba kabonero akalaga nti Setaani awanguddwa obutaddamu wadde okubaako n'omukisa oguddamu okubaako engeri gy'awangulamu. Finally defeated. Now he is waiting for his punishment. Kristo yawangula Setaani obutaddamu wadde okubaako n'engeri yonna gy'alwanamu. Kimu kyokka ekimulindiridde kusaanyizibwawo. Kristo teyawangula ku lulwe lwokka, yawangulira ffe. Kristo okuwangula Setaani yawangulira ffe, nze naawe abamusembeza, nga Simooni ne tukkiriza okulaga okwagala kwaffe gy'ali nga tetutidde, ne tukkiriza okuba nga tulondawo oludda, ne tutafuuka nampawengwa njuyi bbiri. Tewaliyo njuyi bbiri, olonzewo omulabe oba Kristo. Naye agambye nti Setaani yawangulirwa ddala, alinze kuzikirira. Kati naawe olondawo omulabe, naawe oba olinze kuzikirira. Naye ate olondawo Kristo, ekirabo kya Katonda, obulamu obutaggwaawo, oba olonzeewo ekituufu. Kyokka omusalaba gwa Kristo, okubonaabona kwe era n'okufa, era gwali omukisa ogusembayo ogw'okwenenya, okukyuka n'okukkiriza eri omubbi eyeenenya eyali afiira awamu naye. Okufa kwa Yesu Kristo nga kwa mukisa, nga kwa mukisa munene. Singa tutegeera ne tumanya omukisa ogw'amaanyi ogw'enjawulo oguli mu kufa kwa Yesu Kristo, twandibadde tugutwala nga gwa muwendo. Kristo okufa kwe kwali kwa mukisa eri omubbi ono eyali akomerwa wamu naye. Kristo omubbi ono yafuna omukisa ogusembayo ogw'okwenenya n'okunaazibwako ebibi bye byonna, n'asonyiyibwa. Wadde nga yali ku death point, wadde nga ali mu kaseera akasemba nga takyalina mukisa gwonna, yafuuka omuntu omuggya alindiridde obwakabaka obw'omu ggulu. Omuzaana wa Mukama agamba bw'ati:
mu Yesu ajjudde ebiwundu, asekererwa era awanikibwa ku musaalaba, yalabamu omwana gw'endiga owa Katonda ajjawo ebibi by'ensi. Weewaawo omubbi ono nga tunulira Yesu Kristo asekererwa, nga tunulira Yesu Kristo ajjudde ebiwundu, nga tunulira Yesu Kristo awanikibwa ku musaalaba, teyalaba muntu ateeyinza oba atasobola, wabula yalabamu omwana wa Katonda, omwana gw'endiga ogwa Katonda ogujjawo ebibi by'ensi. Otunulira Yesu Kristo mugala we ne mwannyinaze, olabamu ki? Olaba Yesu Kristo ajeezebwa, aswaza n'okuswaza, ataswala n'okwogerebwako mu bantu. Abamu ku ffe tuluuka mu bantu abatatumanyi, tutya n'okwogera nti ndi Mukristaayo, kubanga okimanyi nti ogenda kusekererwa. Abamu ku ffe tugenda mu bifo by'abatatumanyi ne Ssabbiiti tugimenyerayo kubanga tugamba banandaba batya. Abamu ku ffe bwe tulaba ekintu kye tulaba ng'ekitufunamu tetulinda na kutunulira biddako, tugamba naye omubbi ono yatunulira Yesu Kristo ajjudde ebiwundu, asekererwa, awanikibwa ku musaalaba, ye teyalaba ng'abalabe bamulaba, yamulabamu omwana gw'endiga ogwa Katonda ogujjawo ebibi by'ensi. Era yagamba, Mukama, onjijjukiranga bw'olijjira mu bwakabaka bwo. Omubbi ono bw'alaba mu Yesu Kristo ekyama ekikusika abala kye batalaba mu Kristo ono, baleka ababbi babiri ku musaalaba, ng'omulala amuŋŋoola, ng'omulala agamba wabanga mwana wa Katonda yejje ku musaalaba naffe atuggyeko. Naye ono omusajja nga tamulaba mu kifaananyi ekyokunyoomebwa ekyo, nga ye amulabyemu eky'omuwendo, kwe kumuggyako ebibi bye byonna. Era olw'okubanga yamulabamu eky'omuwendo, kyava mugamba nti, Mukama wange, onjijjukiranga olijjira mu bwakabaka bwo. Buli muntu yenna ayogera ebigambo ebyo eri Kristo. Kristo awulira era ayanukula. Wuliriza ebigambo bya Kristo by'ayanukula. Omulokozi nga yasanyuka bwe yawulira ebigambo ebiraga okukkiriza n'okwagala nga bifuluma mu mubbi eyali afa. Kristo kimusanyusa. Kristo kimuyisa bulungi. Kristo akyagala. Nze naawe abali mu mbeera ey'okufa, abali mu mbeera esembayo, abali mu mbeera nga tulaba byaffe bigenze biwedde, nga tujjukidde nga tumulabyemu nti Yesu Kristo asobola okutuyamba ne tumuyita, kimusanyusa era kimuzzaamu amaanyi. Era ayanukula gye tuli ng'agamba, ne Yesu n'amugamba nti, mazima nkugamba nti leero onooba nange mu lusuku lwa Katonda. Yesu Kristo kimusanyusa w'otegeera nti mu ggwe temuli maanyi, n'otegeera nti mu ye mwe muli ekisa, mwe muli okusonyiyibwa, mwe muli okuzzibwa obuggya, mwe muli emirembe, mwe muli buli kimu. Kimusanyusa era naye akusuubiza nti kikuweereddwa nga w'osabye. Omusajja ono nga yasaba okumujjukira, ne Yesu n'amugamba tulibeera ffenna mu lusuku lwa Katonda. Weewaawo ng'akozesa ebigambo bino, Kristo yalaga nti omusaalaba bukakafu, kisuubizo, bweyamo obw'obulamu obutaggwaawo okuva olwo, kaakano ne bulijjo. Olwaliro njagala weebaze Katonda olw'ekirabo eky'omukisa ekya Yesu. Omusaalaba ogwa Kristo. Omusaalaba gwa Kristo. Ekisooka bukakafu,
ekyokubiri kisuubizo, ekyokusatu bweyamo obw'obulamu obutaggwaawo okuva ku lunaku lwe yagufiirako okutuusa kati n'emirembe n'emirembe. Nolwekyo kkiriza ng'omubbi ono naawe weetwalira omukisa ogwo, tolinda akaseera kuyita, omukisa togenda kuddamu gufuna. Kati w'otegeredde bw'oba osalirawo ku lwa Kristo, twala obudde bwo olunaku lwali lwa Ssabbiiti ng'olowooza ku kisa kya Kristo, ng'olowooza ku kirabo kya Kristo, ku kirabo kya Katonda ekyo kye yatuwa ekya Kristo, ekirabo eky'omukisa eky'obulamu obutaggwaawo. Katuwombeeko olw'okusaba. Mukama Katonda waffe, oli wa kisa kingi gye tuli, tukwebaza olw'ekisa kyo ky'otuwadde, otujjukizza nti mu ggwe mwe muli okusonyiyibwa, mu ggwe mwe muli byonna. Okufaako ku musalaba bukakafu, kisuubizo era bweyamo obw'obulamu obutaggwaawo. Naye ffe tulina okusalawo kukkiriza, bwe kitaba ekyo tugenda kufiirwa. Tusaasire tukkirize era tukugoberere nga bulijjo, ng'okusaasira kwe kuli n'okwagala kwe kuli, mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo, amiina. Sa Mukama akuwa omukisa abeere naawe kwageza Ssabbiiti ennungi era n'olunaku olw'essanyu.